Joba TikTok abane bana bafu. TikTok yali kitu ekyajja mu COVID. Abantu bafukidde mudala basita by the way. Yeah, kituufu. Fukidde mu celebrity. Yeah. Onako lyo twadde ku Tavern Woodz nejjula. Lwakivulo kyaba TikTok. Kyaba TikTokers. Era kyobola abantu bo hostinga TikToker. Abaana balaba nnyo simanyi lwaki okusinga kata ebino ebya bulijjo. Tulina excitement mu TikTok. Simayani TikTok yawa abantu omukisa okufuuka basita. Kyeka ndoza tulina excitement mu TikTok. Twakagira baaso kati ndowooza. Oyo mwana mutoolo ne Rasta babadde ne show yabadde successful by the way bakone performance. Nature bayina gundi ennungi. Bayina presentation ennungi. Bakoze production ennungi. People were disappointed. Kale soko otuwe. Wanagamba njagala omukazi azimba saazimbulula. Kaya tama chimbulula zini yani. Wanakula wanga tolina future. Njagala omukazi akola ki? Azimba saazimbulula. Mpaye 12 awo. Gari mukano kwange jebale. Gari nawe jebale. Okabira ki? Toiza wano ziriwa. Abange. Abantu enaku zino nga bali bubi. Kola bwoti. Kitawano jangu. Obubi bwoliko bw'olinda oyinza okufa. Kulagirira ddabwoti. Zeto itotaboti linofunga. Genda. Awabadde asibanna. Akubiyeko bubi. Tolabanga ko bino ebimotoka biriwo omusenyu. Baba manye singaga fundi. Bwe kiba kiyiwa. Banyiga empesa tegira. Kulikayo. Naye kirabikate mumanyi kulagirira. Kulagirira bulungi. Ngenza okutuuka wali eri. Walindabye wakate bakeeru nga waliwo n'ekibafu abantu tebasobola okunaabiramu. Engeri nsanze ebiriyo byonna bitukula. Nova mu ttooyi. Noddawa. Nenzira saidi zeno. Ewa eno gyenkulagizawa. Nensangayo ekibafu kibadde kiddugala buddugazi. Nga kiri waggulu kiri wansi. Kibadde wansi naye nkijeyo nenkiteeka waggulu. Kibadde muki? Kibadde mu engeri y'obuwunga. Ogeze mu ngano naye muli batisa. Toyasama. Naawe toya. Kati n'akaza ate engano ng'erimu ebirungo byo. Kati wentuze kambala mbadde nakabako nti mu baasi nsanze abayimbi nga bali kuyimba. Osanze abayimbi nga bayimba? Bana batiikula nga bayimba. Omwe abadde agamba muno kano kafuna kano tekafuna kano kafuna. Osanze abayimbi omu ayimba kano kafuna kano tekafuna. Kati sente zo zonna nazo bazikubye. Bakubyeko miliyoni 5. Ayi. Kati yakumi wali nalaba libye. Nange wanategedde nti ab'Ekampala mwena muli basuma. Kati sente nzikweka wala. Ozikweka wa? Ezimu zino nzirina. Uwa. Katulabu. Ozirengera. Nange kati nabayize nziteeka wano kuse tulitegadi. Yebadde show yaabwe. Kale ogenda kukozesa eddakiika emu agenda kufuna eddakiika emu kutubudde okusomero obeere ng'otumirako ku bantu abalina okubanga bali ku TV bakulaba. Okay. Banaye abatulaba olwaleero neyanzanya okusooka okunyaniriza. Nyenzaani kitegeeza ndi w'amaanyi. Amaanyi mugawulira. Neyanzanya obakwano okubeera nti mumpagidde okubeera nti mumbeereddewo. Thank you so much. Dija Kigozi as a brand inkoze nnyo namaanyi okulaba nti nfuuka kino kyendi naye ate yemmwe mukintaddeko. So mba respectinga nnyo abantu mwena abali mu Dubai gye natandikira olugendo lwange mbaagala nnyo bakwano ate nga mbasuubiza nti essaawa yonna nja kubeera nzija mbalabeko. Bakama bange aba Speed Express Tours and Travels omwami Albert Gafaayo nkwagala nnyo neyanza nnyo ssebo. Mukama wange owa Rest Coffee Academy omwami Tiger nawe nkwagala nnyo mukwano. Mukama wange owa Junisco Contractors and Great Finishers omwami Farouk Seka nti neyanza nnyo okumbeererawo. Banaye mwebale nnyo okunsupportinga ate mukoowa kunsupportinga nange sijjako wabaagala sinkana wiiki ejja.